Togaba abayimbi banno yogera Shiba. Kimanyi kyoyagala. And that's my friend. So don't hide the name. I can say it because I even talked to her before nga temunaba na mwana ffe twali twamulaba dda. So I know why she has given birth. I know why she's doing it. I know why she's like that. Ye time ye yatuuka n'akisalawo ng'ali happy ng'ali ready. Neyange n'ey'abalala bemuteeka ku pressure ejja tuuka waliwo bena bemubuuza nabo bajja tuuka bakole ki. I believe it's a timing when someone feels like they are ready. Kati abakyala ennaku zino twezaalira abaana kambabwe tetukyazaalira basajja mukimanyi time egenda kujja nga mbe Lydia now yes oba njagala emikolo yagejjaawa nga bw'ogiraba musala ekigambo eriwa mbutami agambye ttami kitegeeza lubuto mwabisaladde eriwa anti okalabira wano kaliwa yes ndi mukazi akaweta nga ndi ready mbw akaweta no you guys honestly omukyala yenna abamanyi atuuka time n'agamba kati eno time tekibeera nti social media ekusaba omwana nti babazadde bo ba family because me personally with Shiba I knew it twabyogera ng'ebyo byonna tubimanyi when your time is there ng'etuuse nti yeeno ekola ki tewawulira ensalwa nga taddeko ka big boy sinnasalawo saagala kati waliwo kiki ekisobola okugaana nze sha mubimbonyabonya omusajja taliimu